Mwe temutukakanya nnyo kutufuula balayisi nnyo bwe mutyo. Senga tubadde tulwanira Firebase awo mwali gambe nti tulwanira Kyagulanyi. Senga tubadde tulwanira Firebase na ziriyo na Irani na ziki mwali gambe tuyiriddewo Kyagulanyi omubiri. Niri gwanga sebo fe tulwanira gwanga temutumanyiira nnyo. Temutukakanya nnyo ate bwe mutyo. Osegedde temutukakanya nnyo fe tumanyi kye tuluubirirwa. Ekigendererwa gwanga kutereera. Baana baffe mwe bagenda olivingira. Era toddeeyo ngwe komuledi noddeeyo ne weesudiya mb'olwanidde Kyagulanyi toyina ky'olwanidde Kyagulanyi toyina n'akamu. Oli najja n'aggamba bannange biki olwanira ggwanga lyo era bwe yajja wano okulwanira Kyagulanyi oli mu kifo kikyamu. Ddayo okole emirimu gyo. Ddayo okole emirimu gyo gwe yajja wano nga gw'omanyi oli mu kulwanira Kyagulanyi. Oli mu kifo kikyamu nnyo. Abantu bangi nnyo abali wano ku intaneti nga yalowooza ayiirawo Kyagulanyi omubiri, yalowooza alwanira Kyagulanyi, yalowooza Kyagulanyi ekigendererwa kye kiki kyakiikirira? Olwanira Firebase oba olwanira ggwanga lyo? Senga obadde olwanira Firebase ezo bizinesi za Kyagulanyi, naye olwanira ggwanga lyo Uganda. Eggwanga Uganda lye lya Kyagulanyi gwe siriryo from Binoni we Binoni respect gwe ggwanga siriryo. Mulekere awo okulowooza nti ensonga zino muzirimu muyamba Kyagulanyi era envuvumo ziri eyo mu inbox eyo gye zibeera ne bajja ne babawuddiisa ne babalimbalimba ne babagamba omusajja mumuyiriddewo omubiri omusajja ffe tulina kwebaza Jacqueline kulamusiza ffe tulina kwebaza omusajja ataddeko ekigere omusajja atubuusizza okutujja mu kisiro okututwala mu biyinimu amagezi naffe twali badde wano nga twekomba mimwa. Tulaba abalenzi wano ku intaneti abeesiga ne lipstick babeeramu nga kweyogeza luzungu lutaliiyo. Osegedde tubalaba naffe bye twali baddemu oba osanga naye omusajja yatuzza mu bitegeera, omusajja yatuzza mu bitambula, omusajja yatuzza mu kulwanira big deal. Gwanga twali badde wano ku Man United, twali wadde wano kuwana bakazi ba bubina nga bannaffe abamu we bali wano. Tulina na kwebaza osegedde tulina na kwebaza. Museveni yakwata abantu n'abasiriwaza to the maximum nti kati waliwo omuvubuka antunuulira bwana alaba nga ndi mu bya kisiru alaba nga bye ndimu tebikwalira bya kisiru ate nga naye gyali era nga naye agamba banne sirika njogere. Osegedde sirika njogere ensonga zino muleme kuziwewula nnyo, muleme kuzifuula ntono nnyo. Osegedde eno ensonga nnene nnyo. Nze ntunuulira abaana abawala n'abalenzi bali wano ku intaneti bali mu kwewemula, bali mu kwevuma, bali mu bino simanyi nze ndi side simanyi biki wa aji simanyi wa biki bye balimu wano. Imagine wazaala omwana we ali ku intaneti wano ali mu side biki nze ndi side biki wa gundi nga bye biri wano ku intaneti. Ate Museveni byayagala tubeeremu era afuba okubipromotinga ayagala bikole ki nga bwe yatupromotingira ekibozi kya Ajati ne Aji. Sente zatambula bakipikemu lwaki nti baagala bannayuganda baleme kufokasinga ku bigenda mu maaso bafokasinge ku bitagasa ku bya kisiru. Era bo bafuba nnyo kukusiriwaza akantu katono nnyo. Nze era waliwo omuntu atera okunsindikira ebyo bividiyo. Nze munnange bividiyo byo byonsindikira sibiraba, ekyo nkubuulira.
Bividiyo bye byonsindikira nderitinga bideritinge. Nze siraba vidiyo ebyo bya kisiru. Nderitinga bideritinge. Osegedde nina omukisa nabuuka. Era omukisa ogwo gwe nafuna ngukozesa okubuusa bannange. Ne tubagamba nti abasajja bano balina obubadi naye ng'obubadi bwabwe bwe kubonaabona bo kufuna. Senga baali babala obubadi bwabwe bo bafunemu nga gwe bakulese naawe oba weefunira. Naye bo obubadi bwabwe gwe kulaba ng'obonaabona bo bafune. We wali pointi zaabwe wokka. Kati tuyinza kukkiriza kulivingawo bwe tutyo. Tulina oteekawo embeera. Olita kulimbanga mbusulanga n'omisota bulokube otokuba omusota gujja kusitula omutwe mbisimanyi guleke ebyo bye babagamba mbu temudda mu byabufuzi simanyi ojja kufiira obwerere teri atagenda kufa n'emmese yafudde naye yagenze naawe ogenda fa nkubuulira naye ogenda kufa otya abaana bo mwefuula mbu mwagala nnyo abaana bammwe omuntu okwagala ennyo omwana we kwe kumanya omwana wange agenda beera bw'atya mu myaka egiddako. Eyo yelava esinga. Abono bawagizi b'ekibiina kya NUP ebigambo ebibavaamu bikambwe nnyo. Lwaki oluvannyuma lw'okuba nti pulezidenti w'ekibiina yagenze mu ddwaliro okulaba omukulu Dr. Jose Chameleone naye nga tekyasobose. Awo nno ebigambo ne bitandika okuba nga biyitingana ku social media. Be basoose okupostinga mbusimanyi mulwadde wa Lakijale. Awo nno n'owulira fire ne batandika obbalangira nga babadde bagenze okubanga beemulisa beekubisiza ku mulwadde ebifaananyi bakolereko amawulire nkugambye ekiri ku social media. Abamu ne batuuka n'okugamba nti oba oli entabwe yavudde kuba nti yasitudde omukulu King Saha n'agenda naye ate nga ajjo ly'abalamu wano abadde amuyisaamu eggaali. Kubanga oli mukulu munne baatoba bonna balina ensonga zaabwe naye ensobi Bobby gy'akoze eri egyo kukwata kasaha kabadde kavumanga Chameleone nga kamujolonga goloza abaana babeera ne Chameleone bamutima bonna bonna babeera ne Chameleone kusaa engeri gye yayisaamu Chameleone eggaali abadde atwalayo Saha nga abadde amutwalira ki singa Bobby agenze yekka awo twandibadde tugamba it is okay naye ensobi Bobby gy'akoze kutambula n'akasaha nga kabadde nga kajolonga Chameleone kamuvuma bwe bumuvumye omusajja omutuusa mu depression eyo gy'alimu okitegeera bonna bakute kamera beetaddeko bagende bamulabise uno Chameleone ali mu ddwaliro afa kafune ebyokwogera ebirala Era nga tukyali awo nga tukyagendera ddala mu maaso bingi nnyo ebyogerwa waliwo omukulu Pengepenge ayogedde ki ku nsonga eno. Bangambye mugenzeeko ko mu ddwaliro okulaba Chameleone ne babagaana ne mugenze n'omuyimbi era gwabadde akolagana naye bulungi ebiseera ebyo ne babagaana. Ati Your Excellency njagala kukujjukiza nti ffe tusigala tumanya oli musajja wa mutima mulungi nnyo nti oli ne waakuvuma atya Katolo bw'amala ebiseera nga akuvuma naye gw'omukuba awaayo amabugo gw'osinga okumukubagiza gwe n'ovuma otya omuntu mu kaseera kafunyeemu obuzibu tomwerabira era obeerawo n'okola ekyetaagisa. That is one quality of being a good leader. Obusikowalinze Bobby Wine nga bulijjo you always score. Naye tatanjala kujjukiza abasajja banoomera mu bwanyi. Abasajja banoomera mu ntuntu busitanti waabwe mwe banoomera. Gwokimanyi oyinza okyalira omusajja nga yasibye akawaanyike naye gwe n'ojja gwe just mboze mukyalira ng'akimanyi togenda musangako plasita wadde eccupa y'amazzi kuba gweyagala nnyo ebintu eby'amazima kuba gwe oli muntu wa kamera era olutitewo ku kamera bwe badde oyinza olabisa omusajja by'ekiyayi just think about it. Ffe tukumanyi ng'omusajja alabisa. Bobby Wine alabisa olabisa abalyake abali b'enguzi buli muntu yenna omulabisa ate gwe otambula ku kamera ozze ne ku kamera gwe tebamukubidde essimu ne bamugamba nti muzze ate nga tabadde oba ku ccupa kubanga taliimu kawaanyi kaluweke konna Bobby Wine azze toli ku ccupa. Bobby Wine azze ne saha naye toliko musawo oli kukuba amatatu munda. Bobby Wine just imagine the situation sibabakukkiriza kuyingira with your influence.
Yes, nga wawulidde buli omu alina opinion ye yagamba mbu yandibanga Dr. Jose Chameleone mbusi mulwadde era mbu asiba kiwaani mbu oba oliawo y'ensonga lwaki tebasobodde kukkiriza okubanga omukulu Bobi Wine amulaba. Nkugambye bingi nnyo ebiri mu kwogerwa. Jjukira bino byonna nga bigenda mu maaso. Nnaku lweggulo King Saha yavuddeyo n'annyonnyola biki ebibaddewo oba nabo bafunyemu ku ntondo awo simanyi munnange naye nga yannyonnyodde nga bwe bagenze ne bagamba omulwadde awummuddemuko ate oluvannyuma nti baba bavaayo ne babayita nabo ne beekyanga ne bagaana okuddayo kaka n'akatambi. Tuseeyoko okusaasira ku muganda wange nga bw'omanyi embeera we ntuuseeyo embeera nga bw'ebadde ffe tuli basajja baganda baawano kya buntu nnyo munno ng'ali mu buzibu nga temulina mbiranye nnyo y'amaanyi olaba ne gwe mulina embiranye y'amaanyi era mu nnaku waakiri ebagatta so nesitudde ne ngenda mulabeko awamu ne his excellency we tutuuseeyo ng'omuntu omugezi oba olengera wala kuba tugezezzaako okwagala omulabako omanye okuwona kintu kya njawulo obujjanjabi eddagala likola naye oluusi n'obuntu n'ebigambo bye bagamba n'okugumya abakuwonya kwegamba n'abasawo okumanya nti oliko ababo kintu kikulu nnyo nnyo so kitututte ffe ng'abantu okuba in solidarity awamu ne muganda waffe era ne gye tuli tukyamusabira asuuke bulungi naye we tutuuseeyo embeera nga bw'ogimanyi musooke mulinde awo katujje katini tusanze awo muddemu katukomewoko katini yeebakidde ddala ne tugamba naffe twagala omulwadde akole ki awummule aye tubali tukkirira amadala nti ate kati mujje nitugamba awummule mba mumuzukusiza mumukaka akole ki addewo awummule yebadde embeera statement gy'ovuddeyo n'okola bannange wawaziza social media ebadde etegeeza statement eyo njagyogerako era njitadde mu waiting awo eno tuli mu kusaasira muganda waffe naye abajjanjaba abalwadde nabo bambi babeere n'obuntu around omulwadde nekyabayirabidde nti ono muganda we osobola omujjukiza nomugamba muganda we yaza okukola ki okulabako ffe tuli bantu kya buntu nze neti newenzire waffe bajja kumbuuza muganda we wamukyekinzeeko so gwe mutima mweŋŋendedde era ebibaddeyo byebyo byendisivinze era ku mutima byenkoze ki byentutte mwebale nnyo oddeko eyo munnange musajja mukulu amanyiddwa nga Fred Kajubirumbuye nonno aze nebwinoweera atugamba mbu waliwo akooma kebakozesa okubanga babaketa mu conversation zammwe awo nno gavumenti neryoka ebanga oba oliawo ewamba abantu bw'obanga oli mu Uganda nga wa downloadinga AfriMobile application eno kimanye nti application eno abatagimanyi obulungi eri ku Google Store osobola ojja downloadinga n'ogiteeka mu simu yo osobola okuwulizaako radio ne TV mu Uganda ezisinga obungi naye application eno ya Ken Kalisa nanyini WB nanyini NBS TV application eno ekituufu kiri nti Ken Kalisa agikozesa okuŋŋaanyirizaako data w'abantu n'okubabegerako bawulira program ki comments ze bakola era muno Ken Kalisa mwasobola okuba ne banne ebitongole bikesi nga biketta bannayuganda bonna abali politically active abakomentinga abasharinga na buli kimu kye baagala okumanya bakimanya kati nga basinzira ku data gwe bafunye bro downloadinga app eyo data yasigala mu simu ayingira mu simu yo bo already baina collection data base yaabwe the moment you download that app n'ingira mu simu yo babasobola okufuna ekikasi ky'essimu yo serial number enamba y'essimu kati emitimbagano gyonna gy'ogendako kebere radio nge live oba TV ng'ogigenzeko live comment gy'okola esobola okuba comment gy'okola na buli kimu basobola okumanya w'oli n'okufuna information ekwatako basobola okumanya essimu yo basobola okumanya location w'oli nga bakozesa GPR system n'engeri gye basobola okufuna mu y'ensonga lwaki ennaku zino bajja temukyawula nti gundi bamwe bakulina butumbi olw'ensonga tebamaze okufuna information ekwatako na wawoli so mwena bannayuganda bali ejala kutegeeza nti bw'obanga oli mu Uganda nga wa installinga AfriMobile application nkusaba ogi uninstalling obudde bukyali kubanga eno application eri mu kubega bannayuganda bonna abaagala enkyukakyuka ng'omukulu Ken Kalisa
yajuwamu omuntu okuba nti yennyiniyo okukola ebintu ebyo. Ekyo nakyo mukitegedde. Nga tuvuddeko eyo tulaba nti olunaku lw'eggulo twalabye abaana abeetondedde kitaabwe mu maziga amangi nga kigambibwa nti abaana bano beekobana ne nnyabwe ate ne balwanyisa taata waabwe mbu baali baagala okubanga obaolyawo bamutta beddiza ebintu. Abamu nno obaolyawo baali bamanyi n'okumanya nti taata waabwe yafa, bibino beetonze ne bakaaba amaziga era nga yakibaddemu ye ani ye Mama Fangoni omukyala Fulufiga. Bw'abadde yeetondera kitaawe amugambye, taata nkusaba kunsonyiwa, taata nkwagala, era taata okimanyi naawe nti nkwagala, taata nkusaba onsonyiwe, ne bwe kunaaba kulya ttaka ŋŋenda kulirya, taata obeere bulungi neewaddeyo. Taata nkusaba onsonyiwe okweyingiza mu nsonga zo ne maama, ensonga z'abakulu n'abakulu nze okuzeegeziwalizaamu. Taata mu mazima kibadde tekisaana. Nsonyiwa olw'okukozesa obubi mu mbeera y'obusungu n'enkutyoboola n'enkulengezza n'okuwebula. Taata wange nkusaba onsonyiwe. Ekyamazima mpulidde ng'ebigambo ebyo binkutteko. Sifuddeyo baabadde akitegeeza oba takitegeeza, naye munda mu nze mpulidde nga binkutteko. Omuwala omulala omuto ye Agnes n'agamba, taata nkusaba onsonyiwe, bambi nkusaba onsonyiwe. Taata toyina kintu kye wali oŋŋaanyi n'enkibuusa maaso. Taata ne bano bonna bakimanyi. Taata ofubye nnyo naffe, otuweeredde, otusomesezza buli kimu okikoze. Taata tukusaba otusonyiwe. Tukusaba osonyiwe maama waffe nga naffe mwotusonyiyidde. Tukusaba tetugenda kuddamu kweyingiza mu bitatukwatako naddala ebya maama naawe. Ekyamazima taata waffe tusonyiwe, tukusabira owone. Bwe mpulidde ebigambo ebyo munda mu nze ekinzijidde ntegedde nti abalina ba kitammwe ne ba maama mwesoneko. Ayinza okuba nga talina kyakuwa naye ng'okyamulina weesoneko. Ffe abamu tubanoonya tetulina bwe tubajja bambi. Ffe abamu tubanoonya ennaku enkulu zisembedde, onoonya g'oweereza omutwalo nga tomulaba, ng'ofunye kyansi omulina newankubadde mulwadde. Nze mmanyi ekijjidde mu mitima gy'abana abaana bwe basemberedde kitaawe ebbanga lye babadde tebannaba kumusembera, lye babadde bamaze, naye lwe bamaze omusembera ne balaba obulamu, taata omusajja oyo eyabaweereranga, eyabakubanga embooko ng'abasanze tebatuuse ku ssomero nga kikyafa kwe kubeera obulungi. Naddala oyo omwana ali mu kukola masters, eri ono omwana omulala omukulu Allen. Ya Allah, ebyo byonna biba bitunuddemu. Ekyamazima ng'ekigambo kye badde balina okukola kwe kwetondera kitaabwe. Newankubadde eriyo munnange bakyala kimpadde bo nga babadde baasaze edda ogwabwe, olololo meeya muli mu nsonga, muve mu nsonga z'abende. Munnange si buli nsonga gy'oyingiramu nti oba oyagala kusattulula naye oba oyagala kukomyawo okwagala okwo kwennyini. Bwe kiba nga ddala Agnes, is it Agnes? ne Allen ng'okwetonda kwammwe kuvudde ku ntobo ya mitima gyammwe, nsaba Katonda abakolere kimusinga okwagala n'okuyaayaanira okutuukako mu bulamu bw'ensi eno. Taata ayinza okuba nga musobya, naye amaziga g'omusajja gava wala. Bw'olabanga agakulukusizza mu maaso go gategeeza kinene. Olwaliro oyinza okuba olina ebbuguma wafuna omusajja alabika obulungi, oba alina ssente oba alina ettutumo. Oyinza okuba weera bulungi gwe muwala gw'osoma, olina akabina, olina figa, abasajja bakyakulaba. Naye obulumi bwe mutadde ku taata mu mawulire tebulivaawo ebbanga lyonna, okuleka nga mukikoze nga bwe mukikoze olunaku lwolwayo ne mmwetondera ng'akyali mulamu. Yeteebereza yandifudde atya musajja wattu, yanditebenkedde emagombe ng'abaana be yakeeranga ku makya n'akolerera. Naddala abaana ab'obuwala temumanyi kye tutegeeza mu abaana ab'obuwala. Abasajja tuba tubaagala, bataata twagala abaana baffe ab'obuwala. Teri akakwatako, teri akagambako, oba okakolerera kulabika nga kabeera bulungi kubanga oba okimanyi kali mu mikono gyo.
kale bw'olowoozamu ku mukwano ogwo gonna ba sweetheart ba darling bambi mwebale ate nakutegeera nsobi yammwe mubuulirire ku maama naye akakkana omutima taata akakkana omutima ensobi weeziri ne musobola okuziteeka mu mabbali ne musootinga ensonga zino out of camera nange wennyini wessiri mmanyi musobola okumaliriza ensonga ezo bw'ofuna akadde message eno bwe kutuuka kukubira ku taata omubuuze taata wasuse bulungi obukuluma buli butya tomera malala emyaka gyo tonnamanya kigigenda kubeera in years to come teebereza ng'olwaleero taata obulamu bwalimu naawe nga bw'ogenda okubeeramu nga weetaaga abazira kisa naye ng'abazira kisa abo bali kufaalinga ku butambi bwewakola ng'otyoboola kitaawo era ng'omutwala okubeera ekisassalala nze nno kinsanyudde nnyo nga mwetondera bataata nga mwetondera taata bambi olwayo temumanyi waasuze nze mbaddewo era mmulese temumanyi essanyu lyayina ya allah ndabye ku mukwano gw'omuzadde bannanga omusajja abadde musanyufu ngoyinza okugamba bwana ebyapa abifunye abadde musanyufu ku lw'abaana be. Yes, nga w'obiwulidde omwami ng'alambulula sitole eyo yakutte nnyo abantu omubabiro era buli omu bantu ne bakuŋŋaana okulaba bambi omwami ono yabadde alaja n'atuuka okugamba mbatuma mugambe maama ebya documents zange ziri omwo azimpe nze musonyi esiina kye ŋŋenda mukola era n'ebintu ebibye byo bibye nja mukola ki mukama katonda oli ku NCK TV wobanga tuna subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga amawulire go mangi nnyo tukomawo nago tovaawo.